Oh yes, ambaniriza nembebaza okubanga muntu agaseko onako olwaliro it's a Friday. Enaku z'omwezi 28 mwezi tubala gwa Gatonnya omwaka 2022 mwezi gukyali mukadde nenga tugenda gufuluma tuyingira omwezi omupya. Nze Sentongo Frederick Lugomvu oli ku Lugomvizi Show. Josunzira okubeera nga otulaba abali bwawali wa Uganda n'abali munda mu ggwanga erya Uganda mwebali nnyo mwebalire ddala. Abatuuse ku buwanguzi nja kusanyukiramu na mwenze muntu ebiseera ebisinga ne bwembanga nyina kyensaba Mukama naye nga tannakimpa nendaba nga wali wakifunye nsanyuka nnyo kubanga nkimanyi nti nfunye omuntu gwe ngenda okwebuuzaako butya bwe yakikoze. Nyine mmotoka y'ekirooto kyange bagiyita Prado ate si buli Prado waliwo zino ezirina obutalo obutono emabega baba zita simanya zi Ronaldo ako buli gwenda bagivuga mpulira ensaalwa naye ate munange sibanakuwalira buli gwenda bagivuga nga nsanyuka nze nga nsigala mu kalundaganya kange nga nti Mukama bwotyo bwonkoze naye nange jimpenge eyo kakati no gamba nti oyinza okuba ng'olina omuntu wo mukwano gwo muganda wo mukozi muno nga Mukama alina wamutadde alina eddala lyamusumusiza lyamutaddeko. Ebiseera ebisinga abantu bannayuganda oba abalya mmere tulina obuzibu bwaffe ogenda okulaba omuntu ng'atandise okusika emitaafu olw'okuba mukola mu kampuni yemu oli yaguza akataka gwe tunagula akataka n'osika emitaafu oli yafunye akamotoka tunafuna akamotoka n'osika emitaafu n'otandika okusongoza alowooza yafunye nnyo tiyafunye nnyo eyiye eriwa yaguze luddawa yaguzeeyo kabumbi eyo bagule mu byalo byabwe gwe yagula mu kibuga wagulawa. Mbagamba nnyo ebiseera ebisinga buli lwokera ku makya n'onyiigira buli lwokera ku makya n'owalana buli lwokera ku makya n'okyawa Mukama gwataddeko amaanyi ge Mukama agenda kussaako obusungu bwe kubanga obanga awakanya enteekateeka za Mukama buli Mukama lwakera ku makya naga nti gundi musitudde mujje ku ddala lyabaddeko mutadde ku ddala eddala gwe noga ti avaawo atya Mukama agenda kukumalirako obusungu bwonna kubanga obanga awakanya amaanyi ge. Tusanyukire abatuuse ku buwanguzi naffe tubeebuuzeeko nti mwakikola mutya. Buli muntu akusooseeyo gy'olaga buli muntu akusoose Kampala nga muli mu kyalo gwe ng'okyali Masaka kikkakatako mukubira essimu nti owange ekkubo liri litya eyo gy'otuuse wali watya kiba kikuyambye na nnyo. Singa tetwafuna abantu batusooka kuzimba mayumba tetwandifunye be tulabirako. Bw'ogenda ku kyalo nga tekuli nnyumba yonna osanga okusoomoozebwa kubanga tolina gw'okoppa ate abajja bonna bazimba kusinga naye bw'osanga nga amayumba kwegali ogati njagala kuzimba nga yo naye ate ono bwe yassaamu empagi bbiri tezanyuma nze ndowooza nteekemu emu ng'olina ne bw'olabirako. So success z'abantu zituwa kyakuyiga. Tuyozeeyoze wamu ba landlords ne ba landlady abatuuse ku buwanguzi olunaku olwaliro. Kakola phase 3 speed nene nagibalaze eggulo twagiguddewo olunaku olw'eggulo. Leero tubadde bize mbadde sikkiriza tugenda nafuna akadde oba oliawo akakola naye nsobodde okwegagala nga nti kankole ndowooza ebitogi mu biraba gye byalambalidde naye nga njagala kubayozaayoza abatuuse ku buwanguzi abafuuse ba landlord abafuuse ba landladies. Ku mulundi guno abasajja baasitukiddemu mwana wa taata mwana wa dadi abasajja kati babatwala sipiidi abakazi babadde emabega wali wonna be badduka ng'osobola okugulawo estate n'olaba nga abakazi beerere be bagiguze nga temuli musajja n'oku naye kati ogenda okulaba abasajja 40% abakazi 60% abasajja 55% abakazi 45 bali mu lutalo tonsinga sikusinga. Ekintu ekyo nkyagala nnyo era njagala kiyingire ne mu maka gaffe. Omusajja okompitinge ne mukazi wo omukazi alina kiggwe olina ki omukazi okompitinge ne bba bwe mubanga mukola gwe olina gy'okolera n'oli alina gy'akolera. Tekiba kya buvunaanyizibwa omusajja okubeera comfortable n'otuula ewaka n'olata ng'omukazi akusinga omusaala ng'omukazi akusinga okuyingiza. Manya nti ogenda kwoza obupale. Olina okusitukira mu buli lw'oliraba mukazi wo ng'akuli waggulu kikkakatako okulwana ate okole nnyo omudde waggulu. Gwe omukazi bw'olaba ng'omusajja gw'obadde waggulu akuzze waggulu naawe kola nnyo omudde waggulu. Zimba emizigo azimba emizigo zimba kalina azimbe kalina gule emmotoka agule emmotoka. Byonna bye mukola si byammwe ffe bino ebintu bye tukola si byaffe bintu by'abaana. Era abantu bangi mwanyinaze magembe agenda kati eno kanjiteeke mu mannya g'abaana bange tukolerera baana kubanga nabagamba
bwe tutateekerateekera abaana wadde nga n'okubateekateeka kikulu naye bw'otateekerateekera abaana n'obateekerateekera bye bagenda okutemaatemamu okugabana bagenda kwetemaatemamu beegabanye kubanga bagenda kuba ne kafuuti 3 ku 5 kafuuti 5 ku 100 kamu nga bali 6 nga ne bugamba nti bakateme buli omu agenda kufuna 10 ndowooza ku 2 kakati embeera eyo the only option byonna bye tukola tubikole nga tumanyi nti tukolerera abaana bwe tumala okuteekerateekera abaana nabo tubateeketeeke bakuume ebyo bye tubateekeddeteekedde singa ensonga yali kukuteekateeka buteesiteesi omugenzi mulwana teyanditeekeddeteekedde maama muwala we naye yasooka n'amuteekerateekera n'abaana bwe yamala okubateekerateekera nabo n'abateekateeka okulaba butya bwe bagenda okukuuma bino byabateekeddeteekedde ye option yokka naye sigamba nti nze ekirabo kyange kasita mbasomesa tulabye abantu bangi abalina zi degree tulabye abantu bangi abalina zi masters naye olw'okuba nti tebabateekerateekera ate nga n'okuteekateeka kumwogerako kwali kwa bitabo degree nga zaabasala era ng'obuyivu bwe mwabawa bwe bakozesa okutemaatema n'okutunda obwo obutono obwasigalawo n'olwekyo njagala tuyozeyoze abantu abafuuse balandlord ne balandladies mu estate eyo empya eya Lungala phase 3 etambudde bulungi waliwo poloti ezisigaddewoko waliwo banyinaze abakubye essimu abambaga mwami Lugonvu omuntu wange kakati kajje nkya kakole ki yes naye oluusi baba bangi neerabira naye nga waliwo ezisigaddewo ziringa 4 around 3 wezityo eziriwo nzikiriza nti oba oli awo nakwata olw'enkya ku lw'omukaaga tugenda kubeera mu office nzikiriza nti tugenda kufuna bannamukisa abalala ate abagenda okufuuka ba landladies ne ba landlords mu super executive bakiringe ne ba big boys bakiringe ne ba big boys walungi wali suitable for residential oye nayagala okubanga zimba makage ag'ekitiibwa ag'omulembe nga neighborhood nsajja nga ngagga nga n'omuntu ajja okukukyaliraga nti oh wow oli wantu watuufu zaabukadde 10 futi 5 ku 10 zibeera za byapa era nga bw'olabawo 5 ku 10 bukadde 10 za byapa essimu yange mugimanyi eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 yessimu jojo okubanga oweerezako WhatsApp abali mawanga agebweru okuba WhatsApp tojja kunfuna lwaki nti ne bwena kwata wajja kuyita eddakiika emu ate direct call kutuleko naye ate bw'oweereza aka message kanguwa ali mawanga agebweru aba WhatsApp ojja kuweereza message okujjako abakuba direct naddala munda mu ggwanga erya Uganda kijja kubanga kikola nnyo ku ssimu eyo eya 0753 98 56 39 0753 98 56 yessimu gye tugenda okujojogenda okubanga omufunirako oba oliawo olunaku olw'enkya tulabe bwe tugenda okubanga tukikola naye nga abatuse ku bwanguzi tubayozeyoze twegatte wamu nabo nabasuubiza ne mbagamba nti tugenda kubanga tutunulira ensonga abaana bangi bakaaba nga bagamba mwami Lugonvu nterese ntya ssente abo abagula poloti bazigula batya nze nga biganye buli kasente kenfunawo nga ke kagenda mwami Lugonvu mpulira ennaku mwami Lugonvu mpulira okunyolwa embeera entami ab'eŋŋanda banfukidde ab'eŋŋanda okuwola kufuuse okuwola n'atuuka n'okabanaga nti mwami Lugonvu nze sirina wadde 10 tugenda kutunulira ensonga eyo olunaku olwaliro ne bwe tunagiwa eddakiika 10 naye nga tuginnyonnyose egenda tukolera naye kiba kya bulyaza amaanyi ebigambo byange mbikuuma era bw'okeeranga ku makya n'ojja mu bulamu bwange nga weetaaga kwogera oba kukolagana na Lugonvu family ebigambo byange mbikuuma nnyo era nfuba nnyo okulaba nga ekintu kye njogedde omwezi guno n'omwezi ogujja oba oliawo nsobola okukikuuma twabagamba omwami Charles owarwengo General Hardware Katende twabagamba yatuwagonaga nti buli mwezi oba oliawo mukama nga ye mubeezi ajja tugonnomolangako obusawo bwa sementi obuli wakati wa 50 n'obusawo 10 kati twagala okumanya ku mulundi guno agenda tuwa obusawo bumeka obwa sementi akalulu kabadde kalina kubaawo leero 28 twagamba nti kalina okukubwa bulinga 28
bulinga 28 tutandika na mwezi gwa Gatonnya abo bonna weyunga otya mu kalulu kano olina okuba ng'oguze poloti mu Lwengo General Hardware ng'oguze poloti mu Lugonvu Property Consultants Lwengo General Hardware awo wajira naga nti muto wange mutabani we in fact naga nti mutabani wange kakati nze abantu bo njagala bazimbe obusawo buno abukutika n'ogenda nabwo kigenda kubeera kitya abamu bali bweru mujja kuweereza abantu bamwe akalulu kano kagenda kubeera katya abantu bonna abagula poloti mwezi ogwa abaguze poloti mwezi guno ogwa Gatonnya n'abakyagula paka ku lunaku lw'akalulu kennyini yemwe mugenda okuyingira akalulu ak'okuwangula obusawo bwa sementi 50 tulondamu erinnya lyo n'obeera omuwanguzi w'obusawo bwa sementi 50 simanyi oba naakitukolera nga bwe yagamba nti owokubiri owokusatu kubanga yalaga nti asooka obusawo 5 owokubiri obusawo bwali asooka obusawo 5 owokubiri obusawo 3 owokusatu obusawo 20 bwe busawo 10 kati ku mulundi guno tujja kwagala okumanya kigenda kubeera kitya bwagenda okukituwa oba tujja kwagala okumanya olunaku olutuufu akalulu kagenda okubanga kakubwa abantu bonna abantu n'abasoose mu feezi eno be baatandikira ku poloti z'obukadde 8 ze twabadde nazo gayaza mpigi ezo z'obukadde 8 abaguze bonna bali mu kalulu kano kati abalala bali mu kalulu be bali mu eno estate empya gye tuyina eya Lungala eno gye tulina mu kaseera kano abo bonna abaguze mu feezi eno era abakyagula mu feezi eno nabo be bamu ku bawanguzi abasobola okusitukira mu busawo bwa sementi 50 30 n'20 naye nja kwagala nabagamba nti ebiseera ebisinga nze muntu atakotoggera bwe twayogera n'omwami wa Lwengo yannyumirwa nnyo n'abanyumirwa nnyo yaŋŋamba mwami Lugonvu olina famire etagenda kukuvaamu yatunulira ku mulembe gwa Ssedduge era kyekyamuwaliriza okujja mu Ssedduge naga nti nalabye embeera abaana bo gye babadde beeyisaamu abayita n'abaana bange kyokka nga abamu bansingako n'obukulu naye nange nenga nti abaana b'engeri gye beeyisaamu nsobola kukola nti okukyusa obulamu bwabwe ne ŋŋamba kyekimu yasooka kutuwa busawo 10 mujjukira abaagula mu feezi ziri ezasooka nga bugula poloti obusawo 10 waliwo abantu nga baatuuka mu mbeera etakyalulunkana nga bw'aba n'ekyokulya nga sente zo nga katono kakuwadde tekamukuba mu bbanja let it go waliwo abantu abagala okussa ettofaali ne tutuula naye naŋŋamba ntujja kikola buli mwezi kubanga oli bw'anajja nti njagala sementi n'atalina wagenda kuzimba jagama njagala sementi kati ne tugamba nedda ekigenda okukolebwa bw'ogula poloti mu Lugonvu Property Consultants obeera oyingidde butereevu akaluwa ak'omwezi ogwo kaakati abali mu ggula bano bonna bayingidde mu kaluwa ak'omwezi ogwa Gatonnya era eno estate gye tuliko ku lwaliro yegenda okufundikira omwezi ogwa Gatonnya abo abanaabamu tetumanyi ani agenda okubeera omuwanguzi naye mbadde mbagamba nti bwe twali twogera yansaba omuntu asobola okuba omwesigwa gwe tusobola okukwasaganya kubanga enteekateeka ya okugulawo accounts yatandika dda ey'okugulawo accounts abaana bagulawo accounts mu Lwengo ne baterekayo akasente kaabwe mpolampola twakibagamba nti okuzimba kubalira ennyumba ya bukadde 15 naye ng'owulira nnyingi kyokka bw'otandika n'osevingayo mpolampola naye bakeera ku makya ne baga nti ennyumba yegenda twala amabaati 8 sente ezo ziyinza okuba ennyingi okugula ebbaati lya Super Eco ku 5 amabaati 10 bwe bukadde 5 ng'owulira nnyingi naye bw'osonda mpola n'osuulayo akakadde n'osuulayo akamu 2 ogenda okulaba myezi 5 ng'ez'amabaati ozifunye ng'oga nti kakati kansonda ez'emisumaali n'emitayimbwa ogenda okulaba nga gyeziri otuuka okuggyayo ebintu byo nga toyina nkeka yonna kikujjako n'embeera eyambadde ensonda z'amabaati baŋŋambye omwana wa ssenga entunuka yamulumye bampeerezeeyo 5 okunojjola nojjola okwo kwe batutaasaako n'olwekyo ne tuwayo omwana y'omu ku baali wano kati yakwanaganya akawunti z'abaana bange bonna abali ebweru omukyala 2 yali wano njagala tumukubire essimu mu kaseera kano atukonfaminge olunaku olutuufu olw'akalulu lwe kagenda okubwa okuzuula bagenda tuwa omuwanguzi omu wa busawo 5 bagenda tuwa 2 bagenda tuwa 3 kye twagala okukonfaminga olunaku olwaliro oba oliawo
ate mu bantu abawanguzi tokomye kubeera muwanguzi wa kufuuka landlord at the same time ofuuse landlord ate ng'era ofunye n'entandiko omanye okuwangula obusawo 5 gwo obwa sementi ennyumba ebeera waggulu omuntu azimbi kubanga ennyumba zaffe bamufuna mpola nze benjogerako abantu bange bisenge 2 ekyo n'ekyabaana n'akadiiroko ne kasitoowa ne kasheediko n'ekinaabiro munda ebitandikirwako obusawo 5 bukuwanika paka waggulu ennyumba neggwa kati njagala kubanga tunoonya ku mukyalo ono oba oliawo tulabe ate enteekateeka egenda kubeera ddi bagenda butuwa ddi akalulu kagenda kubeerawo ngadde kubanga tubali tulina okuba nako olwaleero naye saafunye any communication from them kati nemba nga ate nabadde sirina wenkolaki sirina wensobola kutandikira ate eri bize ate ogifudde bize seba abantu bwe bali nnyo eddaala yali muwala wange wano ng'essimu azikwatirawo naye kati bize kaakati essimu maama watandika nozifuula bize taata mbaddemuko katono bize naye nkukutte mukama wange nkulamusizza muwala wange ndi bulungi taata musire muteyo taata tweyagala gye watuleka tuweereza eggwanga bitambula bitya lwengo geno hardware nteekateeka pyaki akaliwo tuli bulungi bitambula bulungi tebirina tabu bitambula bulungi awo bwe bulungi kakati ekinkubiza essimu amatumbi gano kya mwami Charles nagezezaako mu contactinga naye ng'essimu enteeka ku is it forwarding simanyi oba mwali mu ggwanga saasobodde mufuna taliimu kati nze ebyange ojja bimala kye nabadde nsinga okwagala confirminga yenteekateeka gye yali atusuubiza eya buli mwezi abantu baffe okubawaayo obusawo bwa sementi obutandika kati nga kyensinga okwagala mbadde wanenga nti kakubeera mwezi nga kyensinga okwagala okumanya nti omwezi guno akalulu kanaabaayo oba tumanye nti guno gwo gugenze tukaleke kubanga guweddeko leero 28 twandikasubidde olwaliro oba enkya nedda seba akalulu gye kali lwakuba ndabika engeri gye mbeeramu bizi neerabidde okukubira naye omukulu yali aŋŋambye nti ku luno tugenda kugaba obusawo 50. Wonderful. Tugenda kuwa owa 3 n'owa 2. Ekitegeeza abantu babiri be bagenda okuwangula. Yes sebo. Kati kigenda kubeera kitya? Ndoza tujja kufuna yasinze muweeyo obusawo 3 then naddirira obusawo 20. Naddirira asooka obusawo 3 owokubiri obusawo 20. Yes sebo. Tukikoledde nzije enkya. Wafunira obudde mukama wange. Wenfunira obudde. Mbadde nteesa. Tukikole. Wiiki ejja nga 4 ku Lwokutaano n'omukulu ayinza okubaamu. Nga 4th nyazi lujja kuba Lwakutaano. Yes sebo. Nga 4 ku Lwokutaano kaluka muwanguzi wa sementi. Yes sebo. Kakati ku mulundi guli ekyaliwo ng'omuntu bamuwa ssente. Ku mulundi guno kigenda kubeera kitya kya ssente oba kya sementi alina okufuna sementi kubanga already bano babeera bafuuse ba landlord. Kigenda kuba kinayanguwa kibeere kya ssente kibeere kya sementi yennyini. Kebanamanya nti gundi yagula ploti yawangudde sementi ne bamuwamu ssente ebizibu bigenda kweyongera nze mbadde ngamba. Tubawe sementi n'oyo atannatuuka ku munona n'amunona tumuregistering nti avudde mu stooko yammwe. Tewali buzibu tufune sementi. Kati tukonfamingerwa? Otokuna ngenda kuddira konfaminge bulungi. Ku Friday 4th. Then ku Lwokutaano tubeere n'akalulu. Aya basi kakati n'ekirala kyensaba okututangaazamu ku nsonga ya abaana bangi abaagala okuggulawo akawunti nammwe. Kyetaagisa ki okuggulawo akawunti? Waliwo abaagala ng'aterekayo mpola sisitimu eno eri etya? Kakati oli watuweereza ssente ze nga tumugula kubanga tetusobola kuggulawo akawunti ng'omuntu tannaba kukonfaminga nti no confirmation y'omuntu tugifuna nga amaze ssente ku ssimu ku nnamba y'essimu gye tuba tumuwadde.
kubanga waliwo enamba yange gye batera okunfunirako WhatsApp abatera abamu ne bakuba naye bwe tuba tumaze okwogera wamala okusindika ssente awo wentegera nti nali serious ayagala okusevinga ne Rengo then bwe turecevinga ssente ne mugulirawo account era ebisigale byonna mba mbimulambulira bulungi. Okay, kati waliwo abamu nga agambe Uganda ekituufu talina gwe yeesiga kati waliwo oli ng'asobola okusindika omuntu we Uganda ne mubaamu oli nga nti e Uganda sirina gwe nga nti ono asobola ozisindika direct okuva mu ggwanga gy'ali ne zijja. Yesebe era bangi babadde bakikola ng'azisindika direct. Okay. Kati yeetaaga kuyita mu muntu yenna. Okay. Ng'azisindika direct ku ssimu yange nze ne nzifuna. Kati yo obukakafu abujjawa? Obukakafu mpandika ka receipt nenkakuba ekifaananyi nenkamuweereza. Okay, wonderful. Naaba ng'ayinako nawe ng'osigaza? Nange nga nsigaza ate era naye ne mugamba nti waba asindise ssente anscreenshotingirayo message agimpeereze kubanga ekituufu kiri nti nfuna ssente nnyingi olunaku naye ate wabanga yampeereza ka ofuna ssente nnyingi olunaku nali nkulumya bwavu. Nedda ssebo kiri taata kiri taata naye ensonga nti nina accounts nnyingi ez'abantu ab'enjawulo. Okay. Kinyanguyiza. Okay. Kale tewali mutawana webali nyewe balire ddala tujja kudira. It's confirmed now on Friday kagenda kuba kalulu nga 4th. Yes sir. Okay, webali nyewe balire ddala. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala sibu nawe akyogedde mbadde nga nti ekituufu kiri nti nfuna sera. Okay, wonderful. Ate nga kyetusinga okwagala n'ebintu nga bitambula bulungi n'olwekyo okiwulidde nsuubira okuba nga kijja tukolera ku Lwokutaano tugenda kuba mu kalulu ekitegeeza nti bano feeze negenda kuba eweddewo eya Lungala abo bonna bagenda kubeera mu kalulu. Omuwanguzi asooka agenda kufuna obusawo bwa sementi 30. Omuwanguzi owokubiri agenda kufuna obusawo bwa sementi 20. Nze nsaba munzikiriza omuwanguzi owokusatu muwe obusawo bwa sementi 10. Nze nganze nkyeyamya olwaliro Lwengo General Hardware omuwanguzi asooka emuwadde obusawo 30. Owokubiri emuwadde obusawo 20. Owokusatu muwadde obusawo 10. Bigenda kubeera bitya tebiriimu nti obululu obaki tugenda tebiriimu nti muwendo nti ofunye obubonero bwe buti. Amannya g'abantu bonna abaguze mu kaseera kano tugenda gasse wantu wamu oba mu boxi oba mu kabaketi nga kali transparent tuganyenye tugafuule tukwatamu bukwasi erivuddemu lye tusoma. Bw'obanga gwasoosa okuvaamu ye gw'omuwanguzi asooka nga tuddamu tukwatamu omukono ogwokubiri erinnya erivuddemu lye tusoma. Bw'obanga ye gwe oyo muwanguzi owokubiri nga tuddamu tukwatamu ogwokusatu oyo naye gwe tusoma yewe obusawo 10 obwa sementi. Nabagamba nti programu eno njagala okulaba nga waliwo omuntu asudde ekizimbe ku lwa programu ate bangi kubanga bampeereza message kati Mwami Lugonvu ndikyendirwa kuba programu eno. Mwami Lugonvu kino ekizimbe ekiina lwa programu eno. Thank you very much. Thank you. Twebaze Mukama tukoledde ebirungi ebitali bitono. Byonna mu byonna bigenda tutuusa ku buwanguzi. Okikola otya kibeera kitya? Esimu yange mugimanyi eya 0753 98 56 0753 98 56 39 yesimu gye tukozesa oba oliawo okuwuliziganya WhatsApp ne direct calls bw'obanga oli mu Uganda. Bw'obanga oli wabweru oweereza message mba nsobola okuddamu anytime. Nabasuubiza ne mbagamba tugenda kwogera ku nsonga akadde katulidde naye bye tubaddekera bibadde bizimba ndowooza bibadde bizimba kadde katulidde naye nabasuubiza ne mbagamba tugenda kwogera ku nsonga ey'abaana abalaajana olw'ensimbi ze bawoza ab'enganda zaabwe abalaajana olw'ab'enganda zaabwe babawadde ssente naye nga tolina kyolaga nti kyekino omuntu eyakwewolako. Njagala bagamba ekintu kimu abantu si basasuzi era omuntu gwe weewolako olwaleero nkugamba nti enkya okukusasula gugenda kubeera mugugu munene nnyo. Abantu okusasula kwabwe kutono, abantu baayonooneka. Omuntu agamba nti mpaaka kadde ngenda kakuwa mu nnaku 3 bw'oba ozimuwadde manya nti omuwadde otazaafiya. Okusasula n'obutakusasula naye okkira ku makya n'obalira ku ssente ze wawola nti bagenda zimpa nkole byenkola. Omuntu yenna ng'onoonya okukola nteekateeka zo olina by'oyagala okukola ssente ze wawola ne z'olina mu mabanja zijje mu nteekateeka zo teziriimu. Naye njagala bagamba ekintu kimu towolanga ssente gy'otali mweteefuteefu kufiirwa.
Nchidamu towolanga sente gy'otali mweteefuteefu kufiirwa oli bw'ajja n'akusaba omuwole sente obukadde 3 ng'olaba omuntu oyo okusinziira ku kyali gy'oli oli mweteefuteefu nti ne bw'ali akakadde ko tekakuluma mugambe nti obusatu nga mbadde sibulinaawo naye akakadde kanaakuyamba oba anaakazze oba taakazze. Bw'owulira ng'omuntu oyo akusaba omuwole obukadde 3 toli mwetegefu kumufiirirwako wadde akakadde akamu mugambe sirinaawo. Toli mwetegefu kumufiirirwako wadde emitwalo 10 mugambe onsanze sirinaawo nange mbadde naakafuna obuzibu bwe buti ne bwe buti. Tuyina okusoomozebwa nti tusooka kufa nnyo ku bantu abalala tetuneefaako. Lugonvu sandibadde nakyembagamba nandibadde sobola bagamba nti bisoboka, nandibadde sobola bagamba nti osobola okuzimba ennyumba ku kasente akatono, nandibadde sobola bagamba nti osobola okufuuka landlord singa sibadde landlord, nandibadde sobola bagamba nti osobola okuzimba ennyumba singa mbadde sizimbanga ku nnyumba, nandibadde sobola bagamba nti osobola okuva mu kyalo n'ogende n'ojja mu Kampala n'okola singa saakikola. Ebiseera ebisinga bwe tutasooka kwerowoozaako, bwe tutasooka kufuuka kyakulabirako, ne tusooka okulowooza ku balala, ne tusooka okufa ku balala, akaseera kagenda kutuuka nga tuli bisekererwa. Akaseera kagenda kutuuka nga tuga nti oyo gw'olaba nze namuyamba naye tanzijjukira. Abantu tebajjukira, ge mazima. Era bw'oba okolera abantu bakujjukire, forget about it. Abantu tebajjukira. Abantu baliwo okusanyukira ya leero. Togenda kusobola kuwa ssanyu lya nkya muntu yenna. Enkya bw'onaaba okyalina obusobozi obulimu wajja kukulinda ky'ovuddemu, naye ky'omuwadde olwaliro tekikola ssanyu lye lya nkya. Ky'owadde omuntu olwaliro tekikola ssanyu lye lya nkya. Omuntu ne bwakwewolako kati emitwalo 5 n'ozimuwa n'asanyuka, najja enkya n'akwewolako akakadde n'okamumma akunyiigira nga tajjukira 5 ge wamuwa, kyekiri kyeggamba nti essanyu ly'owadde omuntu olwaliro terigenda kubeerawo nkya. Okujjako ng'osigadde omuwa, naye bw'onaasigala ng'obawa ng'ogenda kusigaza kaki, kubanga ebyetaago by'abantu tebikoma. Buli kaseera ayagala, ate gy'akoma okwagala buli kaseera anoonya ensulo ezigenda okuvaamu ekyo ky'ayagala. Ensulo yeffe, yeggwe olina okuzibikirako osooke wenyikize oba okuta amazzi gonna gagende gw'osigale ng'oli mukalu, naye ng'okitegeera nti gye gava gaggwayo. Emikisa gy'olina olwaliro enkya togenda kuba nagyo. Bw'osalawo emikisa gy'olina olwaliro gimalire ku bantu, obasanyuse, obaliise, obanywese nga gwe toyina. Bakugambe nti bamanjiza renti nga naawe okyali mu bupangisa. Bagambe nti njagala kuyiwa matiriyo nga naawe n'owaayo tonnazimba. Bagambe njagala kutandika bizinesi nga naawe togirina owedde. Akaseera kagenda kutuuka nga gye wazijja nga teziriyo, naye nga bino bye wateekateeka bye bigenda okusigala nga bikuliikiriza. Naye bw'onaalowooza nti woozijje n'enkya ogenda zijjawo, tayimu egenda kutuuka ng'oli ku kale twabayamba, baani abo abatajjukira? Tebali kujjukira. Ekyo kirimu obutonde. Abantu tebajjukira. Era bw'oba okolerera kujjukira byerabire, buli kyokola kikole ng'olina okukikola. Ebiseera ebisinga abantu tubawe ku nfikira, abantu tubawe ku magoba. Abantu bw'akeera ku makya naga nti mpaayo obukadde 10 ng'oli mwetegefu kumuwa akakadde mugabe nti nyina akakadde kanaakuyamba, bw'akagaana agende. Osasulira omuntu eza renti gw'olina eyiyo. Nze nga sinnakwata ku mwana yenna musasulira school fees mala ku making sure nti abange basasudde. Kweyagaliza okutali kwa bubi kyabuwumba tutokera ku makya okusasulira abalala ate nga abange babagoba. Oŋŋamba otya okusasulira omuntu eza renti nga nange wensula bammanja, nga nange wenkolera bammanja? Ontegeera, bino ebintu biringa bya ttima naye ge mazima. Muleme okulowooza nti muli banka, muleme okulowooza nti musobola okumala ebizibu by'ewammwe, muleme okulowooza nti mwe bagagga b'ewammwe kubanga babasuusuuta. Lw'otaazimu wagenda kunoonya omulala gwasuusuuta, for them balungi mu kusuusuuta. Basuusuuta gwe balaba alina. Bw'onaabamma ennaku 3 tojja kuwulira ddayo kuyita mugagga. Era ojja genda okuwulira ng'aliwo akweyisiza mugagga olinga mugagga waawa naawe oyo yaggwamu. Baleke bagambe nti waggwamu. Ate naffe twerangirireko okuggwamu tubage nti bannange engabi yayonooneka. Bwe bakubira essimu mulimu abantu b'omanya noga nti kati ono wa bizibu. Ero mugyebaleko nti kale namwe mugyebaleko. Bitambula bitye nti kutetenkanya covid yabyona naye katulabe
oba embeera neddamu neetereera tulabe we tutandikira already omuggyeko obuyinza okugamba nti mpaayo kino omaze omumukaabira kitegeeza bw'anaakusaba 10 n'omugambo oyinawo 2 ate muleke kulowooza nti banaakiraba batya wezimubulidde naawe zikubula ye mmwe abasaba abantu sente n'azikuuma n'ogamba mbu simanya biki gwe nga zisobodde okubula ye lwaki tezimubula alina omusaayi gwa kiragala ku gwe ogiyita alien nedda keera ku makyobe ne target ku sente z'oyingiza bane sente z'oli omweteefuteefu okufulumya abasinga ekibasumbuwa n'olaba ng'omuntu January to December awoza bannenge sente nzimalira mu baŋŋanda tewalina pulaani omuntu eyajja nga ekimututa okukola kuvugula kapoloti ayina n'okumanya sente z'alina okutereka buli mwezi kaakati ebizibu by'abalala tebirina kujja ku kizibu ky'oggula poloti kizibu ebyetaago by'abalala tebirina kujja ku byetaago byo oggula poloti kyetaago nga tonnamala byetaago byabwe ekikyo kimaze tuula wansi omanye ekyoyagala okukolerera ogambe njagala kukolerera bwe kiti neetaaga sente mmeka buli bbanga bweriti wano we ngenda okukolerera ngenda kumalawo bbanga ki buli kampuni gy'ofunamu omulimu maximum manya nti olina emyaka 2 okuddiza obujja contract oba obutagizza bujja naye ekibuuzo ekiriwo nti singa omulimu gw'okola kulwa tebaguzza bujja contract wawo otandikira oba okubagamba nti sente ziri mu mabanja omwana n'amalako emyaka 2 ng'ekyobugagga kyalina abala obukadde 5 omwana n'amalako emyaka 2 ng'ekyamanyi kyalina abala obukadde 3 omwana n'amalako emyaka 2 ng'agamba nti kati nyinawo kakadde kantandika okunoonya emyezi 24 nga gyakusala ng'obadde ofuna emitwalo 7 nga gyakusala ng'obadde ofuna emitwalo 7 naye ng'olaga kakadde nga bakubuuza nti kale olaga kakadde ezisigadde wazikolamu ki nti anti nalabiriranga beewaka nti anti maama yali mulwadde nti anti taata yali afa nti anti kakati gondi yaŋŋamba sente zonna nga bwe nzibawa nali ndi awo gonna ŋŋamba muwatandike bizinesi sente yokka gy'olina okufulumya ku bantu bano ye sente ng'akugamba nti nange njagala kujja kukola naye za passport kubulako bwe zityabo bawe naye ajja awulira omuliro gw'oyitamu naye bano abataagala kujja bweru abagamba mwana wange bamugobye fees jangu ozinone gwe toyagala kwetolerako mukomye okuwa abantu ebyennyanja bye muvubye abantu mutandika okubawa obutimba n'amalobo beevubire abantu mutandika okubawa obutimba n'amalobo beevubire naye gwe buli banaakaabanga simanya kakati batoobo ate kakati gundi ayagala kuyiga bwa makanika ayagala kuyiga bwa makanika mu kifo ky'omuweeza okuyiga obwa makanika muweeza passport agirinnya gye naye awulira omuliro lwaki balya ku ntuuyo ze zijjudde omusaayi amaziga ebivumo n'okuwandulirwa kubanga bo tebabitegeera bwe bakusaba ngo bagamba linda omwezi ogujja nti tegunnaggwako bagenda kunsasula nga 29 bagenda kusasula nga 29 n'ozibawa n'olowooza nti ogujja tebagenda zikusaba era oluba okutuuka ne baga nti kaakati anti era n'ozibawa n'olinda ogujja era n'ozibawa ebbanga ly'okoze buli mwezi bakusaba gw'olowooza dde bagenda okukoma okukusaba tekigenda kubaawo kubanga bo basabirizi abantu b'ensi eno basabirizi mu nsi eno tewali muntu asobola kumalawo bizibu na byetaago by'abantu kabibeere ebyetaago bya famire kubanga gw'oyamba yazigirira omulala gwazigiridde aba yakajja naye n'azigirira omulala n'omulala gwazigiridde aba yakajja nono gwe wasooka okuyamba n'akomawo kubanga tebikoma byetolola bwetolooza obwetaavu bwetola nze njagala kugamba n'abasajja betwegoma nti bagagga ba Bill Gates ba Jeff Bezos ba Elon Musk ne bakeera ku makya ne bagamba nti kati njagala buli alina ebizibu ajje muyamba abantu sekinoomu tebasobola kumalawo bantu wadde mu mawanga gye bali kaakati golowooza tetusobola okumalawo ebyetaago byewammwe tekisoboka tukolako bye tukoze ebiganye ne bigaana baagala obukadde 2 oyina mitwalo 2 ginaabayamba nti nedda nti awo nange siina kyakkola mubikeko mubabikire n'obbabikira nti bannange enkomawo ntandikiddewa bannange enkomawo mu ntegekere wentandikira nti ate kikinti byaganye ye nti kikinti byaganye nti ate kinti mukama wange munnange byaganye addayo Bangladesh nti mukama abadde mu Bangladesh nti yabadde mu Bangladesh bamugobye kati nkomawo naye kati nyina okugira bagambe nti munyambe munoonyezeyo akakadde kamu n'ekitundu gy'obadde ozisindikola baba banaazikuwa okuva lwe watandika omwezi oguwedde paka ku wooliko ku lwaliro kati oli mu mwaka
omwezi ogwatandika oli mwaka mulamba buli mwezi obaweereza abo boweereza bagambe nti byaganye mbadde nsaba munyambe munonjezeyo obukadde 2 nfune visa nkomewo oba nfune ya ticket nkomewo gwe kibategenga kategoola bye boyamba basobola okudduukirira bakubire essimu enkya obagambe byaganye baba byaganye mama byaganye senga byaganye taata byaganye mbadde nsaba munonyezeyo obukadde 2 ninye nkomewo omulimu gwaweddewo nga tebanansibire no overcity ombuulire bagenda zinoonyeza bbanga ki bwe zinaababula bakwesonyiwe kubanga bali mu kuwa ezikuza naye tolina kyokolayo ye ate bwe bazikuweereza zikwate naawe oziterekeko ewuwo gwe nga bulijjo obawa abantu betuyamba basobola otubeererawo abantu betubeereddewo basobola otubeererawo abantu betuyiriddewo omubiri basobola otuyirawo omubiri abantu betuwola basobola okutuwola abantu betuwa basobola okutuwa betudduukirira basobola okutudduukirira tubatega akakodyo byaganye embeera eganye mbadde nsaba nnyambe munsaba munyambe nga ndi eno bannange njagala kikole enkya tutandike enkya ku lw'omukaaga nti bannange njagala munyambe eno byaganye obateekeko akantu ako nti ate kikintu njagala munsondere kasente mumpeereze kasente bannange baagala obukadde 3 okunzija wano kaabamu ne ku maziga bannaye byaganye bannange mwabawala mumanyi bwomubikola otega abantu booteekamu ssente bulijjo bandabire abantu booteekamu ssente bulijjo ondage oba basobola okukubeererawo oba basobola okuyirawo omubiri oba basobola okukulumirirwa gw'obadde zaabu yaabwe gw'obadde ensulo yaabwe beetegefu okugyerula beetegefu okugisaasanga esaanawo gw'obadde obaliisa akanyama gw'obadde obaliisa akennyanja gw'obadde obaliisa akagege akakoko nga buweereza bakalya kaakati bagambe byaganye mu nnyambe basobola okununula abadde omuzira waabwe bwe baba nga tebasobola kununula abadde muzira waabwe tuddamu bbawa wadde 10 tuyiga obukodo tuyiga obuggulu tuyiga obufuta oyo agamba nti oli mufuta ye atali mufuta akuwe oyo agamba nti oli mukoda atali mukoda akuwe nabagambye wano eggulo nti abantu bagenda kukyawa kubanga tobawadde naye sigala ku mulamwa zimba kalina bajja kujja bukanga tobayise abantu bagenda kuwagala kubanga obawa naye bwonaalemera mu muzigo bajja kudduka zino sente ze tubawa tezirina kye zibakolera bazirya n'enkya ne zigonga ate baagala tubongere naye ekibuuzo ekiriwo nti ezo zoba bwe zinaggwawo kikyosigaza ggwe nga ggwe abantu bano betuyamba basobola okutuyamba abantu betubeererawo basobola okutubeererawo nze gamba nabadde mu shida nga waliwo ettaka ate lyennyina okugulira abaana bange kubanga nze nyina ekintu kimu sizikiza ogwo musize gwange ne bwonkuba nengwa ku ttaka wali nnyimuka nensigala nga ntambula ekyo nakiyiga nkyayiga kagaali nti bwe kakkuba n'oti okaddamu okavuga togenda kayiga bwe kakkuba n'osituka oba otegedde ate okubba n'ensobi gy'okoze mu bulamu kya buwanguzi kubanga togenda kuddamu kutomera naye omusajja omu yabadde ambuuza nti kakati tukoze biki ne mugamba ekituufu ettaka eryo sirisobola sente ze balyagala nnyingi lyabadde mu bukadde buwera sijja bwogera naye nga zaabadde nnyingi ge mazima ne mugamba sizisobola omusajja bwe tutazaalibwa wamu bwe tutali ba kika kimu kale wanga byabakojja wange naŋŋamba kakati mwami lugonvu eno gundi togifiirwa oyinawo mmeka ne mubuulira ze nninawo naŋŋamba kankwongereko obukadde 6 tulijjeyo abantu bameka asobola okuwa obukadde 6 nga tekuli na ndagaano naga kateekeyo wano balituwe kubanga bajja ddi tutwalako tali mu bizinesi naye ategeera lugonvu era asobola omuyirawo omubiri abo be bantu betwetaaga nga mu bubi mu kusoomozebwa asobola oga nti nga tagenda kumalaga nti kikyolina bulijjo mu muzira siina wadde akapoloti anti kakati bulijjo betuzisaba eno bagamba nti waakiri singa obaddewo n'omusingo obawulira maama
waakiri singa obaddewo n'omusingo famire yonna ebadde erya ssente z'ebbanga lyonna n'ogisaba bakutaase n'obukadde 3 kamu n'eremwa era n'oddamu okutera n'oddamu okuzibaweereza bazirye awo oba okakase bw'oweereza ssente zo ne bazibba ogenda okuzeetaaga nga teziriyo kaaba osirike awo oyo obeera omugemye buli lwagamba mpeereza ku ssente nkole kino nti toola kuziri kati nitubale kati wasigaddeyo mmeka walya 13 nti toola 5 wasigadde 12 kitundu tajja kuddamu kwemonkolerako olwo omugemye ebigambo bino bibi era abantu tebabyagala naye tugezese ku bantu betuyamba basobola okutuyamba oba baliwo tunyunyunta nga ziryawo zi parasites waliwo mwanyinaze Magembe nsaba nsonyi wali Canada alina bye yaŋŋambye birungi nnyo ya ziryawo nkwenge ate be bantu betulina baliwo tunyunyunta ziringa nsiri tewali nsiri egwa ku mulambo bwe kunywa omusayi ne gukugwamu ng'ebuuka enoonya omulala. Mbagaliza ekiro ekirungi.